Libadde essanyu jirere Ssaabasajja Kabaka amaze n'alabikako bannayuganda abadde bamusaba, bannayuganda abadde bamwebuuza, bannayuganda abadde bamunoonya twongere bajjukiza n'okubategeeza nti Omutanda gy'ali mu lubiri lwe ateredde era yakomyewo ddala bulungi nnyo nga buli kimu kitambulira ddala bulungi era nga tweyanzizza nnyo buli omu agasse eddoboozi lye ku lya munne okulaba nga ate Ssaabasajja Kabaka abaawo nga mulamu kubanga tumanyi abaagala omujjawo bangi nnyo naye buli agasse eddoboozi lye ku lw'okubanja Ssaabasajja Kabaka okutuuka lwe tumulabyeko banange tweyanzizza era ne tukusaba ne tukugamba nti tuva ku ekyo tutambulire awo nga tubanja Ssaabasajja Kabaka buli ekimutuukako tuwanika amaloboozi gaffe tulabe nga tukola kyonna ekisoboka okuzza Namulondo ku ntikko ate era n'okwagala obwakabaka bwaffe. Tulina okukkiriza nti Ssaabasajja Kabaka ky'ekitangaala kye tulina gwe twasigaliza gwe tuddukira we twekwata okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nga bwe kirina okutambula era tulina okukkiriza nti Ssaabasajja Kabaka ng'ali wamu ne bannayuganda ku lwa Buganda n'eggwanga lino bingi bijja kukyuka era eggwanga lyaffe lijja kununulwa. Tulina okukkiriza nti Kabaka waffe omulungi ng'atukulembeddemu ng'atuzizzaamu amaanyi ng'atutambuza bulungi tuwa kitagenda tutambulira bulungi era twongera obbasabira baganda baffe mikwano gyaffe tukwataganire wamu tukolaganire wamu tutereeze obwakabaka bwaffe kyekitangaala kyokka kye tulina lyekkubo ge mazima ge tutunuuliddemu okulaba nga tutereeza eggwanga lino ate nga tulina okukkiriza nti tujja ditereeza oba baakiremya weemuli oba temuliiwo twongera obbajjukiza nti buli kimu kijja tambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Ssaabasajja Kabaka kati erwe luwedde embeera emaze najja naye mbakubira omulago obutakula mbaga nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa wabula saabagamba nti bamuwambye bamututte mu kifo gundi oba gundi ebiseera ebisinga mu kye tuyita intelligence n'okwongera okufuna information eddako n'eddako towaayo 10 ku 10 ku information eyo kubanga oba ow'omulabe wo okwetegekera ki ekiddako nkiddamu bwe najja ne baga nti Ssaabasajja Kabaka awambiddwa saabawa byonna kubanga nange omulabe muwa obudde akole buli kyayagala nga mulaba information emungi sigaza nga njagala kumanya kikyazaako mba mbategeezezza kye mbategeeza nga ngoberera saakubulira nti bamututte wano bamutadde no kubanga nze system yange ne intelligence yange siwa mulabe chance kwetereeza no sikikola ate video etandise kavudde kwanjula tebaayo omuntu yenna kugati Ssaabasajja Kabaka ali mu America ekyo kifu tebaayo omuntu yenna gati Ssaabasajja Kabaka ali Bugirimani ekyo kifu tebaayo omuntu agati Ssaabasajja Kabaka ali Bungereza ekyo kifu bwe fufulurufu nkiddemu tebaayo kugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu America tebaayo kugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu Germany nti ali Bungereza nedda Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo bwe yawambibwa yatwalibwa ku lukalu lwa Africa mu ssaawa zino wesigenda bawa nsi na kifo waali kubanga nze omulabe entambula naye reference njazire newe tubali mu International Criminal Court obanga tuli mu court y'ensi yonna reference njazireeta nenjala tegeeza abaganda mwenna Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'atwalibwa wakati wo mu Central Africa ne mu Southern Africa ne mu Southern Africa ne buli kimu ekitambula tukimanyi ekigenda maaso era tali ku bujjanjabi bamuwamba akomawo tafuna kuba talina musawo ku lukalu lwa Africa bano gye bamuwamba omutwala
kati gwe alina obwongo n'omuntu ogukola osobola okukozesa intelligence yo n'abaganda abali mu security okubuulira Central Africa ne Southern Africa golondewo nenga ffe tumanyi lwakuba nti twagala kuwa information 100% kuwa mulabe waffe kuddamu kwetegeka kukola kyalina kukola. So Peter Mayiga, John Katende, Agnes Nabaloga, Semwai, Iso Muhoozi, Museveni, we know each and everything. Ekisokera ddala mu meeting eyatudde ku rajjo mu makaago mukulu John Katende nanyini Ebons yabaddemu mukulu gwe bayita Mpanga erimu John Katende kennyini, Peter Mayiga, Douglas Mukiibi, David Wasajjapuli, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga. Mwabadde ku Tanka Hill Embuyenga mu maka ga Katende. Mu meeting eno mwagambye temumanyi butya omuzimu gwalumye gye kujja information. Era ndowooza mwakyogedde bulungi nnyo kubanga nange kennyini seemanyi. Naye nabagamba nti mwe abatali Baganda kijja batwalira obudde n'abeeyita Abaganda okumanya nti Omuganda mpisa na bulombolombo na nnono. Era ne mbagamba enkweze mukulu okusaanyawo Kabaka ne Bwakabaka n'Abanyarwanda be mukukuta nabo batayi information nakyo mukimanye ebisigadde bireeta byokka. Ne mutuuka n'ogga nti alumbira alina omwana wa Kabaka gwakwana. Mukulu John Katende njala kugamba musajja mukulu myaka gikubidde akatambaala sikyakwana tebankwana nze akali enkoko kaafa tekaliiwo kyobomanya. Ekyokubiri nze sinze muntu asobola okuyimirira mu bigere ebyange ne neesimba mu bwenyi bw'omumbejja nti mutokota tekisoboka kuba sibamanyi na bamanya. Kyovula nti mba ntandika video zino nsooka kubuuza ku Bannayuganda abalangira n'abambejja basaava ne bannaba kubanga mbawa ekitiibwa. Kati gwe bw'ogamba tisimanyi nnyo omwana wa Kabaka akomukubye kafu muli kakyama. Okitegedde bulungi nnyo era omweriko. Mwenna mwakkiriza bulungi nnyo nti mwagala gavumenti ya Yoseri eyongereyo abatujju bagende bakole kye bakola kyonna okulanga bamaliza Ssaabasajja Kabaka. Temwagala dde waka kubanga mukimanyi waddira ewaka kigenda kubeera miwunyo. Ekyo nga muli mu meeting eri ku Tanka Hill Muyenga. Ndowooza mwasindiseeko n'omuntu omu amannya ge ye Paulo ajje kuwa ne Butuluki ano ane musonyi mukatono. Ndoza mwasindiseeko n'omuntu omu wano Paulo ajje kuwa ne Butuluki anoonye muzzukulu wa Lumbuyo n'ayogera mukole kye mukola kyonna. Njala bagamba gwe gwe mwasindise nga mumwewulira bw'abanga njagala agende ku poliisi yonna ennene mu Istanbul mu kibuga ttako bagende ku Ministry of Foreign Affairs ajja kunfuna. Naye kitali ekyo mwegendereze. Abaganda abeetaba mu kutta Ssekabaka Daudi Chwa, Abaganda abeetaba mu kutta Ssekabaka Muteesa, famire zammwe tuzimanyi era nammwe Abaganda abeetaba mu kutta kwagala okutta mwana wa Muteesa Mutebi. Nze ngamba mwabattanga lulinga information tesobola kutambula. Kati kijja kuba kizibu nnyo kubanga twagala kutegeeza Abaganda ki ekigenda maaso ku ssaawa zino. Mu meeting ero gwe mwasindise Paulo musaasidde kuba gwanoonya tamumanyi. Bw'oyinza okubonda ku video kundoza nti odaba yono ayogere ssaawa zino. Naye nkusaasidde. Ekyo tekivuddeko. Genda mu maaso ng'onoonya. Ojja kunfuna. Mayiga mu meeting ero yagambye tugenda kukola kyonna ekisoboka
nga tetwagala kukola nsobi yonna tujja omwami ono kubanga takyali wa mugaso kubanga bw'ogamba tumuwongere bafune treatment tubanga abeekuba eggoolo tumwetaaga mu ngeri yonna nga mufu kubanga already ye mufu atambula bigambo bya Mayiga nga akkatiriza ebigambo bya mukama we namugamba kijja kuba kyangu nnyo okuteekako empologomento likyalisemako mumusigale nga mutwala ebibugagga bya Buganda nga mbyagala naye akali amaggwa ke kagamanya enkyusa naye munaakozesa ebigambo ebikawufu ng'omususa okugezaako okutiisa okukanga mujja kwekanga nga mwekennyini mwekanze okutiisa si bikolwa wabula okutiisa wa butiitiizi Abaganda baagala Ssaabasajja Kabaka Abaganda tuli mu kkungubaga buli muntu yenna amanyi nti olina ekika kye weddira ye ssaawa ozire buli mupiira gw'ekika togenda yekobe musambi kobe muwagizi muzire emipiira gy'ebika muzire emipiira gy'amasaza muzire emikolo gya Bulange muzire emikolo gya Kabaka byonna egiteekebwa Kabaka taliiwo ssaawa yakwesiba bimyu ssaawa yakwesiba mbogo ssaawa yakwekalakaasa buli muntu yenna azannyira mu Bwakabaka bwa Buganda n'obuwangwa n'ennono obwogenda kuleeta obuzibu Mayiga kali addakadde envunyo ogirira mu katiko naye ekulinze emmundu ezikwewaza era zezewazanga n'enguli Obote ojja kumbuuza olwaleero Obote yafanga ne Muteesa gwe yatta lwaki Abaganda bakyawala n'Obote ng'ate gwe bamuwalanirako yafa dda ojja kitegeera nkubu Mayiga nemba kubira omulango butakula embaga nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa wabula saabagamba nti bamuwambye bamututte mu kifo gundi bagundi ebiseera bisinga mu kye tuyita intelligence n'okwongera okufuna information eddako n'eddako towaayo 10 ku 10 ku information kubanga oba ow'omulabe wo okwetegekera ki ekiddako nkiddamu bwenna gye ne baga nti Ssaabasajja Kabaka awambiddwa nange Ssaabasajja Kabaka yawambibwa wabula saabagamba nti bamuwambye bamututte mu kifo gundi ebiseera bisinga mu kye tuyita intelligence n'okwongera okufuna information eddako n'eddako towaayo 10 ku 10 ku information kubanga oba ow'omulabe wo okwetegekera ki ekiddako nkiddamu bwenna gye ne baga nti Ssaabasajja Kabaka awambiddwa saabawa byonna kubanga nange omulabe muwa obudde akole buli kyayagala nga mulaba information emungi sigaza nga njagala kumanya kikyazaako mba mbategeezezza kye mbategeeza nga ngoberera saakubulira nti bamututte wano bamutadde no kubanga nze system yange ne intelligence yange siwa mulabe chance kwetereza no sikikola ate video etandise kavudde kwanjula tebaayo
omuntu yenna kugati Ssaabasajja Kabaka ali mu America ekyo kifu. Tebaayo omuntu yenna gati Ssaabasajja Kabaka ali Bugirimani ekyo kifu. Tebaayo omuntu agati Ssaabasajja Kabaka ali Bungereza ekyo kifu. Bwe fufulurufu. Nkiddemu tebaayo akugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu America. Tebaayo akugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu Germany nti ali Bungereza nedda. Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo bwe yawambibwa yatwalibwa ku lukalu lwa Africa mu ssaawa zino we sigenda bbawa nsi na kifo waali kubanga nze omulaba entambula naye reference njazire newe tubali mu International Criminal Court obanga tuli mu koti y'ensi yonna reference njazireeta nenjala tegeeza Abaganda mwenna Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'atwalibwa wakati wo mu Central Africa ne mu Southern Africa. Central Africa ne mu Southern Africa. Ne buli kimu ekitambula tukimanyi ekigenda maaso. Era tali ku bujjanjabi bamuwamba akomawo. Tafuna kuba talina musawo ku lukalu lwa Africa bano gye bamuwamba omutwala. Kati gwe alina obwongo n'omuntu ogukola osobola okukozesa intelligence yo n'Abaganda abali mu security okubuulira Central Africa ne Southern Africa golondewo nenga ffe tumanyi lwakuba nti twagala kuwa information 100% kuwa mulabe waffe kuddamu kwetegeka kukola kyalina kukola. So Peter Mayiga, John Katende, Agnes Nabaloga, Semwai, Iso, Muhoozi, Museveni, we know each and everything. Ekisokera ddala mu meeting eyatudde olunaku lwajjo mu maka ago mukulu John Katende nanyini Ebons yabaddemu mukulu gwe bayita Mpanga erimu John Katende kennyini, Peter Mayiga, Douglas Mukiibi, David Wassajjapuli, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga. Mwabadde ku Tanka Hill Embuyenga mu maka ga Katende. Mu meeting eno mwagambye temumanyi butya omuzimu gwalumye gye kujja information. Era ndowooza mwakyogedde bulungi nnyo kubanga nange kennyini seemanyi. Naye nabagamba nti mwe abatali Baganda kijja batwalira obudde n'abeeyita Abaganda okumanya nti Omuganda mpisa na bulombolombo na nnono. Era ne mbagamba enkweze mukulu okusaanyawo Kabaka ne Bwakabaka. N'Abanyarwanda be mukukuta nabo batayi information nakyo mukimanye. Ebisigadde bireeta byokka. Ne mutuuka n'ogga nti alumbira aleka alina omwana wa Kabaka gwakwana. Mukulu John Katende, njala kugamba musajja mukulu, myaka gikubidde akatambaala. Sikyakwana tebankwana. Sikyakwana tebankwana, nze akali enkoko kaafa tekaliiwo, ky'omanya. Ekyokubiri, nze sinze muntu asobola okuyimirira mu bigere ebyange ne neesimba mu bwenyi bw'omumbejja nti mutokota tekisoboka kuba sibamanyi na bamanya. Kyovula nge mba ntandika video zino nsooka kubuuza ku Bannayuganda abalangira n'abambejja basaava ne bannava kubanga mbawa ekitiibwa. Kati gwe bw'ogamba tisimanyi nnyo omwana wa Kabaka akomukubye kafu muli kakyama. Okitegedde bulungi nnyo era omweriko. Mwenna mwakkiriza bulungi nnyo nti mwagala gavumenti ya Yoseri eyongereyo abatujju bagende bakole kye bakola kyonna okulanga bamaliza Ssaabasajja Kabaka. Temwagala dde waka kubanga mukimanyi waddira ewaka kigenda kubeera miwunyo. Ekyo nga muli mu meeting eri ku Tanka Hill Embuyenga. Ndowooza mwasindiseeko n'omuntu omu amannya ge ye Paulo ajje kuwa ne Butuluki. Ano
ane musonyo mukatono ndoza mwasindiseko n'omuntu omuwano Paul ajje kwa Butuluki anoonye muzzukulu wa Lumbuyo n'ayogera mukole kye mukola kyonna njala bagamba gwe mwasindise nga mumwewulira bwabanga njagala agende ku police yonna ennene mu Istanbul mu kibuga ttako bagende ku Ministry of Foreign Affairs ajja kunfuna naye kitali ekyo mwegendereze Abaganda abeeta bamukutta Ssekabaka Daudi Chwa Abaganda abeeta bamukutta Ssekabaka Muteesa famile zammwe tuzimanyi era namwe Abaganda abeeta bamukutta kwagala okutta mwana wa Muteesa Mutebi nze ngamba mwabattanga lulinga information tesobola kutambula kati kijja kuba kizibu nnyo kubanga twagala kutegeeza Abaganda kye kigenda maaso ku ssaawa zino mu meeting ere gwe mwasindise Paulo musaasidde kuba gwanoonya tamumanyi bw'oyinza okubonda ku video kundoza nti odaba yono ayogere ssaawa zino naye nkusaasidde ekyo tekivuddeko genda mu maaso ng'onoonya ojja kunfuna Mayiga mu meeting ere yagambye tugenda kukola kyonna ekisoboka nga tetwagala kukola nsobi yonna tujja omwami ono kubanga takyali wa mugaso kubanga bw'ogamba tumuwongere bafune treatment tubanga abeekuba eggoolo tumwetaaga mu ngeri yonna nga mufu kubanga already ye mufu atambula bigambo bya Mayiga nga akkatiriza ebigambo bya mukama we namugamba kijja kuba kyangu nnyo okuteekako empologomento likyalisema kookiro mumusigale nga mutwala ebibugagga bya Buganda nga mbyagala naye akali amaggwa ke kagamanya enkyusa naye munaakozesa ebigambo ebikawufu ng'omususa okugezaako okutiisa okukanga mujja kwekanga nga mwekennyini mwekanze okutiisa si bikolwa wabula okutiisa wa butiitiizi Abaganda baagala Ssaabasajja Kabaka Abaganda tuli mu kkungubaga buli muntu yenna amanyi nti olina ekika kye weddira ye ssaawa ozire buli mupiira gw'ekikaagu togenda yekobe musambi kobe muwagizi muzire emipiira gy'ebika muzire emipiira gy'amasaza muzire emikolo gya Bulange muzire emikolo gya Kabaka byonna gitekebwa Kabaka taliiwo ssaawa yakwesiba bimyu ssaawa yakwesiba mbogo ssaawa yakwekalakaasa buli muntu yenna azannyira mu Bwakabaka bwa Buganda n'obuwangwa n'ennono obwogenda kuleeta obuzibu Mayiga kali addakaddadde envunyo ogirira mu katiko naye ekulinze emmundu ezikwewaza era zezewazanga n'enguli Obote ojja kumbuuza olwaleero Obote yafanga ne Muteesa gwe yatta lwaki Abaganda bakyawala n'Obote ng'ate gwe bamuwalanirako yafa dda ojja kitegeera nkubu Mayiga tweyanzizza nnyo Muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye weebale kubaawo ku lwa Ssaabasajja Kabaka weebale kubeera kitangaala weebale kubeera kkubo weebale kuba muntu ayagala abantu Baganda bange ebigambo byebyo